Tukola tutya sugar face mask. Gwe wenna aina ekizibu kya skin nabagamba am your skin solution. Yinze nsobola osolovinga ebizibu by'oyina byonna ebikwatagana ku lususu. Igwe neesiga okolenga bwenkugamba mu bbanga lyenkugamba obeere persistent ogenda kulaba nga skin yo ekyuse ogenda kulaba nga ofunye skin erabika obulungi. Olunaku olwaleero tugenda kukola scrub nga tugikoze mu sukaali sukaali gw'onywera mu chai gwe tugenda okolamu scrub yaffe eno tukole face mask bulungi nnyo nawe obeereko ne skin eyeeyagaza. Kati nno bineeno ogenda bikola okumala omwezi mulamba kyentegeeza do it for 1 month ogenda kuba otandise okufuna skin ennungi nga dead skin ogijjeeko embalabe ng'ozikazizza teekako n'ebyo ebibalabe ebiri munda ebitannaba kufuluma nga bifulumye. Ndowooza nzondaba ezange ziizino zitandise okufulumayo ezibadde zaasigalayo ziizino zitandise okujja nga bw'oziraba zizino ku skin zonna zitandise okujja. Nabagamba ng'oyagala skin ennungi tosobola gikola mu lunaku lumu. Skin really takes time gw'okufuna skin gy'oyagala. Gwe wenna eya subscribing edda nkwagala nnyo muganda wange. Tell me where you're watching from nsobole okuba nga nkubuuzaako oliriddawa. Mbatumiddeko mwena gye mwekuumira abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Qatar, abali e Dubai. Mbaagala nnyo nammwe abandabira mu nsi endala nga Uganda n'ensi endala ezeetoolodde. Olunaku olwaleero tugenda ssomesa ku lususu ng'era bulijjo bwe tukikola. Olususu olukuuma otya? Nabagamba method esooka ey'okubeera n'olususu olulungi igwe kwe kunywa nnyo amazzi. Okunywa nnyo amazzi ye treatment y'olususu esooka kubanga gy'okoma okunywa amazzi ogenda nnyo emanju. Gy'okoma okugenda emanju ogenda fulumya buli kawuka konna ogenda kubanga okafuka. Nywa nnyo amazzi okumala omwezi gumu nga onywa at least lita 6 liters a day. Onywa obucupa bw'amazzi 12 buli lunaku ogenda kufunawo enjawulo. Katutandike tute we tukola scrub yaffe nga tukozesa sukaali. Njagala onfunireyo sukaali omuteeka bulungi mu kakonteyinako akatono koyina. Okwate lemon okamuliremu ekitundu kya lemon. Okwate omubisi otekemu ejiiko emu ey'omubisi. Mix together. Nkuddiramu. Njagala okwate sukaali gwe tunywa sugar omuteeke mu kabawel ko bulungi nnyo. Okwate lemon ekitundu kya lemon okamuliremu. Kitundu kya lemon okamuliremu. Omale okwate ejiiko emu eya honey ogattemu. Mix together. Bimikisinge bulungi paka sukaali oyo wamulunguka aleme kubeera mu luli luyinja. Sukaali oyo wanaabeeramu oluyinja wonoogezaako omu applyinga ku skin yo oyinza okujjambabwa olw'okusalaasala. Kibeera beta n'omuleka n'amulunguka yenna n'amulunguka then wamala okumulunguka n'obeera nga omuteeka mu feesi yo yonna. Feesi gikavalinge bulungi nnyo. W'oba oyagala okukuuta osobola okukuutako eri pigment eya honey teekako ne lemon nesobola okuba nga eyingira munda. Ingredient ya lemon ne honey esobole okuyingira munda okuyambako okutta obuwuka obwo obuli munda mu lususu. W'oba omaliriza birekeeko eddakiika 2 bikalireko bulungi nnyo. Osobola okubiteekamu n'osigala ng'okola emirimu gyo ne wayitawo eddakiika 3 oba 2 jangu. Kwata amazzi go agali warm onaabe bulungi nnyo mu face yo then omalirize okwate katawelko akakalu wipe your face yo giwiping bulungi nnyo. Ebyo byonna obijjemu bulungi nnyo. Ogenda kulaba face yo nga ezze buto, face yo nga eweweera, face yo ng'erabika bulungi. Bw'oba oyagala osobola okukwata ka vaseline ko n'obeera nga osiigamu n'osiigamu bulungi nnyo face yonna n'ogibunya. Eno nno remedy gye nkugambye muganda wange eri very
effective osobola ogikola buli lunaku okumala omwezi mulamba ogenda kufunawo enjawulo ey'amaanyi ddala. The results will be shocking. The results zigenda kuba nnungi ddala nnyo. Ojja kukomawo onneebaze. Amannya nsigadde nze Sheila Adita atanaba kubanga subscribinga likinga commentinga teweerabira kukwata ku notification bell bajja kuba bakwa message empya buli we tuteekayo video imbagala nnyo.